ku nsonga ze zimu twaguddeko ku musajja gwe bavuma obumpi kiruma omuntu akuvuma ekintu kiba kiruma like you people mulimu omuntu akuvuma ekintu ogamba oba mukolere ki naye nga ate yamuwa n'ennyumba so tulekere okuvuma abantu ebintu ebimu biba biruma nnyo tugudde ku Hajji Ntale baana mmwe omusajja ono yategeera omukyala Kuluthum era tugambye mukwano ze mbapa example z'abakyala abalungi ntandikira ku Kuluthum naye lwaki bamukuba kale singa bamukuuma omukyala omulungi ono era atunnyonnyodde naye n'atugamba ye wakola emikolo taliye gye emikolo egyo egitaliimu makulu egyo simanyi obukolokolo ajja kubeera mu America wabula kulu ndowooza ondaba hane bagambye ennyumba bw'oba ogyagala ddayo ewa Hajji Ntale ekyaliyo obufumbo bwe bunaakutama amakago ge baali bakugulira weegali oddangayo n'ogakima omusajja ajja kuba akulinze baana mmwe munnyumira ayolera ku mboozi ya Hajji Ntale era ng'avuddeyo kubanga atabako byayogera ku nsonga z'abaana bayamba n'ebirala bingi awo no wakonedde ku mboozi gye tubadde tumwagalamu kubanga ffe tunoonya mboozi yetusasuza ey'omukyala Kuluthum era nga right now mukyala gundi ow'essawusi katubirabe emabegako wali ovuddeyo okuyamba abaana b'abagenzi okuli Kafeero basudde ne Kasozi abaana bano okyabalina abaana abo nkyabayamba ng'abaana bamulekwa era nagezaako bintu bingi nnyo bye mbakoledde nabagulira ebintu ebyo bye baali bayitaaga discos biki ebyo byabwe bye bakuba ebintu ne mbibawa naye olw'okuba nti ndi Hajji eddiini yange tenzikiriza nnyo mu bintu ebyo abaana nabaawa ebyo ne bagamba mutandikireko era bagenda mu maaso n'ebintu byabwe bali happy buli kimu kyonna kitambula nagezaako nnyo okwagala okubasootinga babeere fine naye kye nasembayo okukakasa kyakakasibwa nti omwana oyo omwana w'abasudde era gy'ali wabula ebiddako mu famire yaabwe sibimanyi Hajjawo wennyini twavaayo era nga tukulaba mu nsonga za Kuluthum nsonga zino zaakomawa kyemmanyi nti byonna byombuuzizza n'ensonga ze wandabamu byonna byali birungi Hajji teyavaayo ne mulaba nti Hajji ayagadde endiga mwandaba ku Kuluthum omukyala omulungi by the way Kuluthum ye mukyala omulungi yes kamuwaneko mukyala mulungi mwe mubimbuuza kyensuubira nti twali twefunye nze naye nga buli omu alina kyayinza okugatta ku munne naye ate ne twereka nze naye nga waliwo era ensonga zaffe so mbadde saganye tugende mu bintu ebyo ebintu ebyo byaggwa tuli ku chapter ndala kati tutambuza mirimu gyaffe enju gye wamuwa wagimuggyako oba akyagirina enju nina nnyingi kati saamanya nnyo oba enju yagitwala oba teyagitwala naye nze namugamba bw'oba oyagala gendayo oba toyagala togendayo naye okuva watagendayo enju gyeri nju yange essaawa eno ategeka mikolo yakuyise yampise yampeereza ebbaluwa era ku mikolo bwe naaba siribize lwakuba olunaku lwe yataddeko ngenda kuba mu America sijja kubeerawo era kyansaaliddwa nnyo omukolo gwe sigenda kubeerawo kuba ngenda kuba mu America nga ngenze ku research president wa America yampise ngenda kubeera ku research so sijja kuba na budde bwa Kuluthum omukyala anyirira bw'atyo omukyala anyirira yafuna omuntu asinga ku nze so ebyo tetubigendamu nze kati ndi businessman ngenda kulaba nga ntambuza mirimu gyange sijja kudda mu stories oba omutima gwasigalayo n'omukwano gwange era mwagala nnyo era mukyala musiraamu mukyala mulungi tetwagala kwonoona kitiibwa ky'abasiraamu nga tudda mu Kkerere tukume ekitiibwa ky'obusiraamu toyanza Hajji Ntale olw'amachulite eyo abasinga bamala obbakyawa babijjamu nnuguna kuvuma bannaabwe ku TV n'ekyo kiba kitulaga wajja ewakulira mukwano n'olwekyo muyiga okuba nga ate mwebwa ebitiibwa mba mweyagaddeko munno n'akuleka ng'ebisangizo tebiweze ng'ebya Hajji Ntale ng'obivaako ng'okkakkanya pressure ng'oliko omusawusi ng'atuwala omwana wabula ku nsonga ze zimu